Abeegwanyiza okuvuganya ku bifo by'abakiise ba Parliament mu bitundu by'e Kampala olunaku olwaleero babukeerezza nkokola okugenda ku kibangirizi kya bannamakolero e Lugogo. Bano mubaddemu Nsereko Muhammad owa Kampala Central, Fred Ruhindi owa Nakawa, Betty Kamyo owa Lubaga North, Katolu Bwama ne Kenny Lukyamuzi aba Lubaga South, Aida Nakuyanga Nazenga mukiise w'abakyala mu Kampala n'abalala bangi. Okubaga amateeka nga bwe galina okuba. Ekyokusatu kwe kutula mu kutematema kwa national budget. Ekyokuna bwe bwakalondoozi sikkiriza bubbi bwa ssente ya wa musolo. Gy'emirimu gy'omubaka. Ku bano abamu abakyaliyo mu bifo bino bangi babadde balaganga bwe bateekeddwa okwongerebwa ekisanja batuukirize ebyo ebitannatereera. Genziddeko yaba Nakawempe North bonna oba oli wa DP oba oli wa FDC oba oli wa CP oba tulina kibiina oba oli wa ggwanga ki oba oli wa ddiini ki eyo kaadi genziddeko ba Nakawempe North era mbebaza obuwagizi bonna bwe mumpadde era nga kabonero kange radio. Abalala abeegwanyiza ebifo bino ab'enjawulo aboogeddeko naffe bangi babadde bateera bannaabwe be bavuganya nabo akaka. Anesimbyemu simulira mulabanga kiwojjoro kwatako bukwasi ne kiwogoka naye singa oyogeddeko ku bantu abategerekeka I would be happy. Omukyala Shifra Lukwago abadde mu bukulembeze emyaka 15 talina impact gye yakoze ku ground. Aida nako yali mu bukulembeze emyaka 4 byakoze abannakampala babitegeera. Wabula abamu basazeewo okuwakanya okusalawo kw'ebibiina byabwe ne basalawo kujja ku bwannamunigina era abawa ensonga zaabwe ezibaviiriddeko okukola ensalawo eno. Twali bamativu omuntu n'afuna obululu 10 n'akyusawo emu n'agifuula 9 wano mu maaso n'ateekayo 5 n'abanga awezezza obululu 5 9. Kale omubbi bw'atyo tetumwagalira ddala nasazeewo okujja nga independent olw'okubbibwa akalulu kaffe mu NRM. Era njagala okakasa Makindye West nti omuntu omutuufu gwe mwalonda ye Mirembe Hamza Zaabike, naye olw'okubbibwa bw'obululu ate ne secretariat teyatuyamba, twagiwandiikira ne tugireportingira tayina kyonna kye yayogera. Ate kati ngenda kubeera nga buli kyenkola nkikozesa amaanyi na bumalirivu obusukako ku buli na buyinza ate bagenda okunkwasa ate kati nga nkikola ng'omubaka wa Parliament akiikirira abakyala mu Kampala. Ebitundu ebisinze okubaako omuwendo gw'abantu abangi abeegwanyiza ebifo by'abamemba ba Parliament mubadde mu Makindye West ne Nakawa era nga buli omu abadde akinoganya okuba n'obusobozi okukiikirira ekitundu kye. Suubira nti nno Makindye ku luno ejja kukola ekyenjawulo era twagala okukakasa abantu bonna nti Makindye muwagire Mirembe Hamza Zaabike ekintu kijja kwabika bulungi nnyo. Ndi musajja muvubuka, ndi musajja mukozi, ndi musajja muwulize era akola ebintu mu bwerufu. Tuzze okugogola Makindye ku lw'embeera eri mu Makindye. Okubeera omubaka waabwe okuva ku lunaku nnamba emu abantu b'omu Nakawa bayaayaana bayana olw'obukulembeze obunaabeerawo ku lwabwe tebabulabako balina omukulembeze abeera bizi tabeerawo. Saawa eno mu Uganda yonna abavuga fe tusinga obungi tuli 97 ku buli 100 tetulina mirimu naye omubaka ffe bataliiwo tasobola tuwogerera. Yakulira okulondesa mu kitundu ky'e Kampala Ntege Charles ategeezezza nga bwe batasanze buzibu bwonna mu kusunsula abeesimbyewo ku lunaku olusooka. Tulina buzibu bwonna bwe twasanze olwaleero bonna bazze bonna batuukiriza tetulina gwe tugobye. Leero lwe lubadde olunaku olusooka okusunsula abakiise ba Parliament mu ggwanga lyonna era nga kuno kugenda kuyindira ddala okutuusa olunaku olw'enkya. Tuse nnyo okulasita ba nti mustuze bastangi okulasita ba nomination yastange wastano Lugogo stogo. Nastaye mweste namba tegesteza nti excessera kitustuse Msevesteni agestende kustuba tukostoze ebistuntu bestingi. Andrew Kagwa, WBS TV, Kampala.